Omuyimbi Master Parrot mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero yatuvudde ku maaso oluvannyuma lw'akabenje k'emmotoka akaatuta obulamu bwe awo ku Northern Bypass kigambibwa mbu mu bitundu by'e Masanafu. Okusinziira ku nteekateeka gempuliddeko, omulambo gwe gugenda kuggyibwa mu mochare e Mulago, pulaani ya kugutwala ku National Theatre for a public viewing because abadde muyimbi wa ggwanga. Olunaku lw'ejjo ekiro buli munnayuganda yabadde alindirira kuwulira oba kulaba post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, who also happens to be his friend, bwe baatandika okuyimba. Emu ku nsonga lwaki Master Parrot, because Master Parrot abadde muyimbi eyatandika ne Bobi Wine. Bebe Cool, emu ku nsonga lwaki ali relevant mu NRM, because they wanted to use him to fight Bobi Wine kubanga they believe nti yamanyi ennyo Bobi Wine. The Chameleons n'abalala bangi nnyo, naye kino nkigamba, take it from me, I strongly believe no one knows Bobi Wine okusinga Master Parrot, because bano baatandika bonna, babeera bonna, baakula bonna okusinziira ku stories ezoogeddwa both Bobi Wine and the late Master Parrot. Emu ku nsonga lwaki bannankyukakyuka tebajjonkedde nnyo omugenzi newankubadde, because bo bannankyukakyuka buli muntu yenna eyakula ne Bobi Wine nga tewa sidelininga naye tobeerangako kyali waabwe. Kati Master Parrot ye yavangayo mu lwatu n'agamba nze mpagira Bobi Wine, newe yabeeranga newe bamusanga newe bamukwata off guard nga atamidde yagamba nze Bobi Wine gwenja, yamuyitanga Mr. Kyagulanyi principal mu bigambo bye. Emu ku nsonga lwaki ne bannankyukakyuka beenyigidde mu kunyolwa, because ono first and foremost abadde mukwano gwa president waabwe. Secondly, Master Parrot oba oliawo y'omu ku bantu abandibadde bajjonkera ennyo Kyagulanyi. Master Parrot yandibadde mu kitinga ekya Buchaman, yandibadde mu kitinga ekya Bebe Cool, because government ebbanga lyonna regime ebadde enoonya omuntu amanyi obubi bwa Bobi Wine. Ebyama Katsi byava n'agamba nze alina ebyama bya Bobi Wine, abamu ku bantu abandi government nina ebyama bya Bobi Wine yandibadde Master Parrot, naye he never came out publicly okujjonkera Bobi Wine, criticizing Bobi Wine n'okumwogerera amafuukuule. Yaliko mu Firebase, they parted ways for some reasons, naye ne bwe yabeeranga ku TV ng'ayogera yakireetanga respectfully, because newe mubeera abantu any person basobola okwawukana mu ndowooza and they part ways. Kyekimu ku bintu lwaki bannankyukakyuka I strongly believe babadde tebajjonkera Master Parrot. Mbadde mpitayita nengwa ku interview emu eya Master Parrot ng'ayogera ensonga lwaki yava mu Firebase. Now on record kimanyikibwa bulungi nnyo Master Parrot ne Bobi Wine batandika babiri. The first original Firebase, it was Master Parrot and Bobi Wine nga bakyasoma. Now emyaka gikula, they try to build the dream bigger. Awo ne baawukanamu, ono n'agenda bye n'oli n'agenda bye, but later on era yakomawo, ne bwe yagenda basigala nga bali in touch as brothers. Master Parrot yaliko ku mukutu ogumu emyaka 6 emabega, n'abuuzibwa lwaki yaleka Firebase. Yayogera bw'ati respectfully, bw'ati Master Parrot bwe yaddamu. Katukomewo. Wali waliwo twaite sobola kubeerayo that's the finance is the only thing, otherwise ebirala byonna birungi, bantu batya Katonda, Firebase wali tutya Katonda, batulabirira, you never know
I would have been even nandibadde oba kirala singa saali mu Firebase kubanga alina omanyi abantu abakoze eki bani abaali ba decision makers mu Firebase by then. Yali Kyagulanyi. Who else? Yali Kyagulanyi ne yali Kyagulanyi. Yabeeranga Kyagulanyi kubanga yali ku top abalina hiti eyalina osalawo kale kati genda kutemerayo kano gogenda kufuna kano kati gojja kola boti. Olunaku lwafuluma Firebase, did you make any formal communication? I talked to Nana. Nana atali ku leadership atali leader communicating otya ku mukozi Nana namugamba wanono kati kikabye ngenkuba etonya bayakuba zino engato zoranga zijaje badde enkuba yakusanga wa wanyumiza story yo naye wala manyi nimba wajinyumiza sometime back twali Kibuye nonyumiza story yo ku share mu motoka wangamba olabe enkuba enetonya ye yankubanga mu Firebase nentambula na twali tugenda oba wa twali tugenda mu Mityana ne character ekintu ekyo tekyali kirungi tebatulaga character nungi ate nga twali tubonaabonedde Firebase eyo bandi badde baki professionalizinga golowoozaako nti Master Parrot Buchamani ne Bucha teyandi badde gyali wouldn't have been there. The agreement wouldn't allow him. It has to first end or you are arrested. Kino ekintu kya mu Uganda kye bakola kuyingira kufuluma bw'oyingira bw'ofuluma oyingirira mu bbaala. Free exit, free entry. That is very risky to the upcoming artists. Okitegeera munnange ngamba Nana abasajja bano batukooye kusinzira ku kibakola kati awo nga Buchamani alina lwaki temumatira ngaluku ng'ekikompola kiri eno wansi neza Bobby nga ziri eno ngaluku bamuvuze bamutadde mu maaso nvuga ninyobawo nalinnya boda mbagoba mugende mu show Mityana nina okuyimba nga nina ekibuli era njagala ekibuli ekyo Katonda nyambe nkiteeke mu bwongo kive mu mubiri wano kyambuke waggulu wano nembagwa paka mu ndeeba ne attitude yaliwo teyali nnungi olwomotoka ki enenene ya green VX eyo bagenda aba imagine Bobi Wine ne Buchamani bo aba mu motoka enamba nkutidde kakati zigwamu amaanyi otuuka ku motoka bagana okugulawo bagamba karakita zaffe tebakyazitegeera oga asa zaba ebirembe egyo fe tutobya n'endongo enkuba kuva ndeeba otuuka ku motoka basiba bayimirira ne baninda Kyagulanyi alinamu akaninda I'm telling you this because it will stay in the record. Omutima gw'ekizadde nga gumulimu anti Kyagulanyi kyali wange ne kakati era kyali wange bino tunyumyamu nga bagezi naye the wise men no people meet once twice thrice a million times as long as esiba otuuka ne bode enkula agikutte bw'atajera etokota tesibye tezikidde etunudde wa Mityana indicators zikuba erabika bulungi Nituke yali ya green ngeriko omuliro eno mama eriko empologome wanda omuliro bweti kati agabuuza Bucha alina lwaki temumatira jajja kati Parrot akwata mudodaga mwana Parrot gwe ne Nana tutegeera bintu byammwe nalinamu ekyebiri kitundu neŋŋamba nga nanyiiga nnyo nenta enkuba oyo yali emberedde kyankuba ntuuka Kibuye neŋŋamba nno sigenda kubwa nkuba ninamu ssente nvuga emmotoka ntuula ku booda ŋŋenda ku Firebase waka oluusi gye tubeera gye tusula ntuuka ku Firebase nsangayo Nana olwo bano bakulese bagenzi Mityana kisaawe ntuuka egundi ntuuka Ekamoocha mu Dream Studio bakoze Dream Studio NB nsangawo Nana mugambo manyi attitude eno sigenda gisobola
sajja bandaza attitude ngenda kuva wano ntambule nkole ki ngende neeyiye nvaawo tambula ngenda mu studio B mba ngenda bwe nisangayo ka Mickey Wine nga gato bwe kati nana nkona toyogerera wano waliwo omwana omutono mugamba Mickey Wine njagala naye kitegeere tebampisiza bulungi tebatuyisiza bulungi nana nze ngenze nentambula nenkola ki nengenda ekiwatule wali wamanga kali bwe ngenda banyumiza ati nana yalemerako nakola ki bamuleka ye n'atagoberera kati bwamala obukola byakoze n'agenda Emitiyana n'ayiya ne yeetwala bamulekayo gwe endomo y'ebiseera ebyo yali mbi tolina gyewaaba biso ngumi nana bamuleka Emitiyana nejjaja nana bamuzaala Mitiyana ate nga loji alina ogisasula yasoze mu loji ya Malidaadi akuba e Kampala akuba ewaka naye akisootinga kati awo nenva mu fire. By the way ebintu byange sikola decisions at a go bantu bagala kwogera mazima kikula bukuzi nze ngenda okola ekitundu ndaba nti Parrot avudde wano ali wano wabeerawo ensonga nyingi ezizikola ki zitranspiringa bwe nvaayo mbeera ekiwatule ngamba kangendeko ku National Theatre ku jam session yokumande eyo yali mbinga ekuba yali ekuba kamyoni angamba gwe nga wekwatakwata kiki nga tokyayogera kisitole ki yawulidde amawulire nti Parrot bakyankalanye anze waliwo pulaani gobuddawo twagala tukole ekintu kino oye Kamiri ngenda Rwanda tugende Rwanda mugamba Kamiri mwana nakava eri mu Firebase kinaabika kitate nga tugenze wa tugenda just ogenda kubeera obuwezo mpowemu just biki saawa ezo nga zikaabe mu motoka tugeze Kabalagala tupatinzemu awo tuyongereyo ku Sheri angamba Master Parrot ayingidde Lion Island kati yamuvuga supi bagira supi si speed wabula supid teyakuganya nagwamumbi ateka wano bwadi ngetambula kumaca sawa 12 anone waka nalemerako nensole waka nangamba kumaca 12 ngali kiwatula parkinze Parrot tugende wena passport namuga nina idea university ate yo nawe esobola okusala gundi agivuze paka luzira muvunye kipapula kiri wano Kamiliyoni yanchifune kati mukitekemu kati akubye eri biki bakitaddemu ngenda Rwanda awo nyingira Lion Island ngoto benayingira Lion Island sakera ku machambu Kamiliyoni yankubira nenkola obwambega mbwate nensala nengenda muki mu Lion Island ate nga nabeeranga eno nga njogera nze lwenayogera ne Kamiliyoni ayingira muki mu Lion Island ate nze ndi good decision maker bondabanga awantu umanya nze Ibro jane mbalira diru nengisengejerawo nyine ngamba Ibro nagenda kunsibya obone ngamba kino kikola kati nabalabalamu nfude mu Firebase waliyo studio waliyo emmere food as in food waliyo emmere ngamba waliyo emmere as in Firebase waliyo emmere there is food even twakalichuletinga ngane abana mba chakalichuletinga emmere mwono generation oli atambulira ku artist lwaki mmere na beer which is bad olina okuba ne dream n'ebiseera ebyo tewali Rwanda mwayita wansi mwayita waggulu twayita wansi abamu nemugende Rwanda Kamiri nakuba show netubeera eyo netukomawo nenyingira Lion Island it was a smooth transition tewaliwo mbuki bwotuuka mu Lion Island mwakola oluyimba ne Kamiliyoni lwenjagala otuwe lines 2 tuwe lines zo otwende lines za Kamiliyoni lines za Kamiliyoni ejja tuwa lines z'oluzungu eddoboozi irina kankole kolasi nenkuba mbirigo nengera bwomanyi nga ndaba tewaliwo ki nayo nenvaayo okay eno story nayo gisharingira abantu way back nga tukyanyumya naawe era dedededa wanyumiza story y'oluyimba lwa Bombo Kirat lwali luyimba lwo ne Kamiliyoni what happened
ndi wano kati kambaze ngende eno. This is the experience I have. I know Honorable Kyagulanyi, I know Mr. Mayanja in and out. That is my advantage. That means I know the industry. Bobo manyaba babiri oba manyi industry ya dancehall music in a generation yaffe. You know bojimanyi botu kubanga the other one was a rival in music. Kuono. I know the two. It is an advantage. Yeah. And I know what to sing, how to behave. I would have been here regretting what if I had gone to see Chameleon. Nandifunye muchi, I would have got something. But having gone there and I didn't harvest anything, I don't regret because I give it a chance. Okay, njagala tuwa comparison between Leon Island and Firebase in terms of monetary value. Omanyi Firebase yali ina problem ya Leon Island nti yali weri yali na Chameleon wali. Kati income ya Firebase yali lower kuyani kuya Chameleon. Ya Firebase yali lower kuya Chameleon. Kati Leon Island yali better because money was there. Omuntu bwaba agenda okola album ne bamwa $5,000,000. Nomulala nakola album. Alright, that was Master Parrot some time back ng'abuuzibwa ku nsonga lwaki yaleka Firebase. Mu bigambo byagambye Firebase was not a label nti someone signed you nti oba you guys had an agreement. It was like a clip, a brotherhood click. Era nga naye agamba nti twali ba Luganda nga tusula ffenna nga tulya wamu. Wabula gamba mu mboozi ye ekimu ku byamuleetera okuba nga ava mu Firebase mu kuwulira okwanga okutuufu, I strongly believe kirabika Butcherman was part. Era Master Parrot ebbanga lyonna ng'akola interview abadde ng'ayogera ku Firebase, Bobby Wine, naye nga Butcherman afuba nnyo olaba tamugattana mu mboozi ye. Ekimu ku biraga nti Butcherman was partly the reason why Master Parrot left Firebase. Je yamusangamu. Agamba baba bagenda emitiyana ebiseera ebyo nga Butcherman yalina hit. Ebyo ebiseera nze nange na witnessingako ku maanyi ga Butcherman. Yalina oluyimba lumu lwakitemu matira. It was a platinum mega big hit kabuna mawanga. Ebiseera ebyo Butcherman ya holdingako Firebase because those days omuyimbi we yabanga n'oluyimba ye yabeeranga Kabeja. Butcherman yalina lwakite mu matira nga ya holdinze Firebase. Ekyamba Bobby Wine already yali munene ye nannyini nga alina ennyimba nnyingi nnyo naye kaseera ku Butcherman yalina oluyimba nga yasalawo. Era Parrot yagamba agezaako bagoba mu mmotoka agisibe mmoloka because yali avuga. Agamba Rasta wa Parrot biki Butcherman yagamba Parrot ekigambo ekyasembayo ekyamukutula owaye ebintu amunenana tubitegeera. Ate Bobby Wine ye muntu akkiriza nti wembanga nkuwadde gwe vice wange abakusembeza gwakubiriwe. Naye nevertheless ebyo byonna bya happeninga. Bobby Wine you never hear him say any that ku Master Parrot ku interviews. Ovanga ku musajja Bobby Wine of his caliber okubanga asobola okugatta mu story ye. Nti newe bali banga bagenda kukola filimu ya Bobby Wine, Master Parrot will always be in that film. Era ne copyright webanga eri enacted ajja kufuna portion and a share. Ekimu kubisinga okuluma era kyendowooza bibadde bibaluma bonna bonna. Tenyimba ze baakolanga batandika tebaazifulumya. Posti ye gye yakoze mu butuufu yalagidde ddala nga yes kyamulume nnyo okuba nti yafiiriddwako kyaliwe. Ezimu ku mboozi Master Parrot interview zabadde awo naye baamukwata nga atamidde yagambanga nti nze ndi wa Kyagulanyi nga kano. Lwaki teweetabye mu bya struggle bino bonna abayimbi baavaayo buli omu n'alaga
Lwaki teweetabye mu bya struggle bino? Bonna abayimbi baavaayo, buli omu n'alaga sayidi ye, gwe tewalaga sayidi. Nalonda ate nayo ku sayidi ya Kyagulanyi. Kyagulanyi ekyaliwo nnyo era oba muvaamu abadde abiri kuba buli wabeerawo n'akwogerako. Kyagulanyi mwagala nnyo. Era yatuwadde ne message n'agamba y'ogwa omu ku bantu beegombanga okulaba byayimba. Ne gavumenti gigamba. Omwali mu Firebase. Ne gavumenti gigamba tebamulumya. Webanamulumya tujja kubalumya. Eyo statement okuva muyimbi nga Master Parrot kiba kitegeeza oba osibyero yagamba ne gavumenti agigamba temumulumya kuba we munaamulumya tujja kubalumya. Byali bigambo bya Master Parrot. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace.